po jako akawuwo. Bakyala basinga bakola emirimu gino bannamwandu. Abasuubuzi abasukka mu mutwalo omulambe Mityana abakolera mu butale bw'emibuulo bali mu kattu olw'ebintu byabwe bitandise okwonooneka mu sitowa gye babitereka oluvannyuma lwa pulezidenti okubayimiriza nga kino kyonna kyaddirira okubalukawo kw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe eyava e China. N'abazira chairman LC5 mukulu Luzige tukusaba naawe odduukira abasuubuzi b'abannansi bali bubi embeera yaabwe tebakyalina kye balya balina bamulekwa. Abamu ku bano basangiddwa nga bakebera ku bintu byabwe okulaba nga bajjamu ebyo ebitandise okwonooneka. Nagenda obijjamu nga tusuula busuuzi tuyinza okwisanga olumu tebabiguza na kubigula n'olw'ensonga eyo bweraliikeko otubulina era twesaaga ebizigo ebyo twesaaga tusaba gavumenti tutasema kutunda ebintu ebyo mu budde bwabyo. Bano bagamba nti ebintu bitandise okwonooneka mulimu mukene emmese zitandise okulya engoye zaabwe saako n'ebizigo bigenda kuggwako ate nga ssente bazijja mu looni. Muno mulimu abasuubuzi abatunda mukene era mukene emmese zijja ne zimulya ate n'emmese ezo zennyini era zirya n'engoye. Ekyokubiri bookisi zino zonna zoolaba eziri muno zirimu ebizigo katujja kwesanga ng'ebizigo ebisinga bye twasuubula bigenda kuyitako emyezi 3 biba biyitako ebimu bigenda kusandika bikola amazzi ng'ate twabijja mu bagagga ntitwabajjako ne batuwola emmaali eyo. Wano we basinzidde ne bawanjagira minisita w'amakolero Amelia Kyambadde nabo okubalwanirira nga bw'alwaniridde abalala nabo batuusiza ensonga zaabwe eri omukulembeze w'eggwanga abajjukire. Onalebo Amelia Kyambadde oyogera bulungi nze nkuwuliriza era nkulaba naye fe ab'ebibuulo obutale bw'emibuulo totukoonangako maama okuva leero tubale tusaba naffe otukooneko tulabe tutandika ddi okukola. Abasuubuzi bano bagamba nti beetegefu okugondera amateeka ng'ab'obutale abalala naye abajjukire kubanga balina abaana bagenda okudda ku masomero so nga tebalina nsimbi zigenda kuzzaayo baana bano. Naffe tusobola tulowoozaako nga mulowooza ku babodaboda fe mukateeka embulo lwaki temutufaako naffe mutulowoozeeko ng'abantu ab'akatale tupangisa enamba esinga akola ki tupangisa naffe tusobola tulowoozaako mulowooza ku babodaboda naffe temutwogerako wadde enamba esinga abakazi bannamwandu bebayamba abaana be babaweerera naffe mutulowoozeeko ng'abakatale kamiti kabeerewo. Wabula ye ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu butale bw'omubuulo Mityana Batulumaayo Mwogeza Kisa asabye Pulezidenti Museveni abateeke ku lisiti ye kubanga bo teboogerwako ekibaleetedde okulowooza nti bo beerabirwa ate nga bebasooka okugalwawo. Betubeererawo mu biseera by'obululu mu kiseera kino nabo batubeererewo kubanga batera nnyo okujja ne bagamba bannaye twagala kusinkana abasuubuzi b'abannansi ne tuba bakuŋŋwanyiza ne babalaba naye kino kyekiseera nabo batubeererewo. Obuyambi wano babutuweereddwa buyitira mu tax force ekubwa RDC. Wabula newankubadde nga abasuubuzi bano beekubidde omulanga naye kizibu nnyo okubalowoozaako mu kiseera kino kubanga bakolera mu mbeera ya mujjuza ate ng'embeera eriwo mu kiseera kino yakwewala kwesemberera mu buli mbeera. Naye mu mbeera eyo abasuubuzi bano bonna nga boolaba emigugu gino egijjudde wano bonna bali waka beebase tebalina ke balya balina abaana basinga bannamwandu tebakola. Mu kyo pulezidenti bw'aba ayogera ffe ate yatwerabira wadde nga mu kutuggala baatujjukira mangu nitwerabe twatwogerako ng'abasuubuzi tuba tusaba gavumenti naffe tulowoozeeko. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Buli alinaako okuyambibwa Honorable Kiwanda minisita ow'ebyobulambuzi tukusaba odduukirire abasuubuzi baabwe abannansi.